nkwaniriza nnyo nate omulabi waffe omulungi wano ku Record TV mu kanyomero kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omuweereza wo nze Lubega Micheal. Enkuba yatonye mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Mbarara yabadde wezezza millimeters 47.5, Kabaale millimeters 25.8, so nga ate yo mu Mubende zaweze millimeters 17.4. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga empewo okuva mu gabira g'e Congo nga zoolekera eggwanga lyaffe ekireeseewo enkuba okutonnya mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandaggirize ku nnyanja Nalubaale, so nga ate mu Kaseese yo tusuubirayo ekire ky'enkuba. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okeera okwaka. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga n'awamu ejja kuba nga yeetobeseemu okubwatuka okw'eggulu. Lyo ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, ate olwo ebitundu ebyo ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe awamu n'ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale nga n'ekibuga Kampala mw'ekitwalidde, ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29. Ate bwe tugendako mu nsozi ez'e Kabaale, ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo bw'eggwanga lyaffe, mu Moscow tusuubirayo omuzira nga gw'amaanyi, so nga ate yo mu Mombasa tusuubira omusana okwaka newankubadde ng'enkuba ejja kutonnya nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 32. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku Record TV n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Micheal.